yeeyongerayo abantu bangi buli olukya beeyongera okuyiiya ebintu ebiwuniikiriza ensi era ebyewuunyisa abangi mu Dubai. Abakugu bakoze emmotoka ate era ng'ekola ng'ennyumba kwokomya amaaso. Wano mu mawulire amalindirire tetwayagadde kulyaza amaanya ne tugamba nti katugikuleetere olwaleero mu sayansi ne tekinologiya oliise ku maaso. Emmotoka eno eyitibwa Element Palazzo yayiyizibwa abakugu okuva mu United Arab Emirates era nga bw'ogitunuulira obutunuulizi mwattu tomanya kigiri munda. Emmotoka eno yemu ku ezo ezisinga ebbeeyi mu nsi yonna nga tegulwako muwejjere wabula abo bokka abalinawo ate si buli alinawo wabula abo abayongereza ku ezo ze baasangawo. Bw'oyingira mu mmotoka eno tomanya nti etambula anti eringa nnyumba era erimu kalonda yenna abeera mu nnyumba ez'omulembe ddala. Abagagga b'e Dubai bo baasalawo okwawukana ku bannaabwe ne basaba emmotoka zaabwe bazibakolere mu zaabu era bw'ogitunuulira tolema kwanaamirira. Emmotoka eno eriko ebipimo ebiri wakati wa fuuti 24 mu buwanvu n'obugazi ng'era yawundibwa mu ngeri esikiriza anti w'ogiyingira oyinza obutayagala kugivaamu okuggyako ng'omugoba waayo akugambye nti mwattu otuuse gy'olaga. Erina ekifo awawummulirwa mu biseera eby'eddembe, erimu ekisenge, ebinaabiro eby'omulembe n'effumbiro ery'omutindo n'ebifo ebirala bingi. Mu ddiiro awatuula abagenyi mulimu ttivi amakula, emmeeza ezeevuga zokka, obutandaalo okuwummuzibwa ebyokunywa wamu n'ebintu ebirala nfofoolo. Ng'oggyeko okugyegomba oba olina okukola ennyo okusobola okugigula kubanga egula ensimbi eziri eyo mu buwumbi 3 ezaffe wano e Uganda. This is Kingdom TV.